The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, wetwogera kati ate amaze okugenda mu byafaayo era gwe mukwano gwange abadde akyalina okubuusabuusa abadde akyagamba nti Kyagulanyi tagenda mmalako Kyagulanyi ebyo byagaana. Twongera okugamba nti tukusekeredde nnyo kubanga ffe tulaba nga ebyaffe ate bigendera ddala mu maaso era nga bitwabala tutandise okuba nga tubituukako. Ffe nga bannayuganda abayayanira okufuna enkyukakyuka abayayanira okulaba nga eggwanga lyaffe litambulira ddala nga bwe linotambula, tulina okukkiriza nti omukulembeze waffe yalondebwa bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atukwasizza maanyi era ng'atukulembedde. Mu mwaka gumu ebintu bya Uganda biba bikyuse nga buli omu yeegomba ffe. Bannange tukwataganire wamu, bannange tubeeko ekyokuddamu, bannange tubeeko kye twagala okukola okugatta ku nsi yaffe. Abamu baagala tuzza mabega, abamu balina byabwe batwenoonyezaamu, naye ffe tumanye nti tulina omulamwa gwe tuliko era gwakununda ggwanga. Tukkiriza nti eggwanga lyaffe ligenda kununulwa era tulina okukkiriza nti ku Uganda eyawamu ng'ekwataganidde wamu ng'era etukulemberedde wamu tuwa kitagenda tutambula nga kigenda mu maaso. Baganda baffe abaagala eggwanga lyaffe mwenna tuli basiimu ate era tuli beeyanvu nnyo okubanga musobola okubeerawo ku lw'eggwanga lyaffe ate ne mutambulira wamu naffe tutereeze byonna ebisobye. Tulina okukkiriza nti bwe tubeera kimu ng'ate tuli kitole tuwa kitagenda kutambula. Viva Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Viva Uganda. Viva President. Congratulations to you, Mr. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Elected President of Uganda. Tukkiriza nti Mukama aliwo munaawe. Tegasobola kututuusa naye Bayibuli egambye endagaano zino ziri bbiri nga olaba Uganda kati ayina endagaano bbiri emu edibye. Kubanga amateeka ga Musa tegasobola tegaleeta bwenkanya kati ekisa n'obwenkanya biri mu NUP. Wano Nakawere yasomye mu ddoboozi lya wansi, simanyi oba obuugi bwe bwaweddewo oba biyenda simanyi, naye katuwulire bulungi muwulire. Yokaana 10:11. Namugamba ebyenda akalirireko atekeko mu binyeebwa. Takkiriza byenda kuggwawo. Yokaana 10:16. Kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo. Ekisa n'amazima tebiri mu ndagaano ya NRM. Gwasuubira okukwatirwa ekisa mu NRM tebiriyo. Amateeka gaali ga Museveni era kyava wamba abaana bammwe ne bataddamu kulabikako. Kyava kukwata awatali musango n'akuvunaana awatali nsonga, naye ekisa n'amazima biri mu ndagaano mpya eya Yesu. Kubanga endagaano enkadde teyaleeta kisa n'amazima. Bw'osomanga Bayibuli olunyiriri ne lutaba lwalwa leero luleke luveeko genda ku lunyiriri olulala. Owulidde? Ekirala tobeera n'essimu etaliiko Bayibuli. Abasumba bwe batugaana Bayibuli y'oku ssimu baveeyo batugaane n'ekimu eky'ekkumi eky'oku ssimu. Lwaki ekimu eky'ekkumi eky'oku ssimu kyo kirungi nnyo era kiweereza Mukama? $300 those who are in diaspora to buy the car. Send your prayer request. I'll pray for it and it will come to pass. Only $300. I buy a car. Prayer request esobola okutuuka n'ogisabira ku ssimu ne bituuka, naye Bayibuli y'oku ssimu ye sitaani. Kale bassebo. Amateeka gaali ga Museveni
amateeka gaweebwa gavumenti ya NRM amazima n'obwenkanya biri mu NUP. Lwaki? Tugende mu Bakolinso. Bakolinso ekyokubiri 3:15. Abakolinso ekyokubiri 3:15 ku 17 wulira. Abakolinso ekyokubiri 3:15. Kawira obadde kinaawo. 15. Naye n'okutuusa leero ebya Musa bwe bisomebwa ekyokubikkako kiri ku mutima gwabwe. N'okutuusa leero ebya Musa bwe bisomebwa wabaawo ekibikka ku mutima. Abantu abamu wulira mu mulembe gwa Musa omuntu nga mubbi naye nga abikkako bubisi naye nga mubbi. Teeka Justin eri mukugidde bw'aba asobola okubayipaasinga etteeka asobola okubba. Waliwo etteeka libiseeko bubisi kubanga etteeka likukwata likutegedde. Era bw'obikkako ku kyoli n'okibikkako oyitawo. Nti Pulezidenti wa Uganda yasinga obubbi kuba asobola okubayipaasinga etteeka ye mubbi namba 1. Bw'oba onoonya omuntu omubbi mu Uganda ye Museveni. Ne muganda we Sali Musale. Abo babbi. Naye olw'okuba etteeka waliwo ekibikkako tosobola bamanya nti babbi. N'okutuusa leero ebya Musa bibikkibwako bubisi biti. Nga mpulira ebigambo ebinene nnyo gundi ebiyita mu mutwe gwange. Mbyogere. Omuntu nga mwenzi naye bw'afuna ekibikkako asitukira mu bamuddiridde bonna nga tabuuziza nti ono ani oba ani. Bayibuli egambye n'okutuusa leero. N'okutuusa leero bw'osoma Musa kitegeeza mateeka. Nga bw'owulira nti obutemu kitegeeza NRM. Obubbi kitegeeza NRM. Obunyazi kitegeeza NRM. Ekibbattaka kitegeeza NRM. N'okutuusa leero naye naye bwe gukyukira Mukama waffe ekyokubikkako kigibwawo. Naye bwe kiba kya Mukama waffe Yesu akujjamu kiri. Mukama waffe Yesu yakujjamu kiri. Amateeka gabikkako bubisi. Amateeka ga Musa gabikkako bubisi. Omusajja yakuba oluyimba n'agamba mbu bwe tuba simanyi mbu mu Kampala ekiro abaana abafuuka vampire. Emisana omusanga muntu ekiro afuuka vampire. Ng'ekiro kibiseeko omuntu n'afuuka vampire. Naye mu Kristo Yesu bw'obeera emisana bw'obeera ekiro. Yakujjamu kiri. Amateeka gabikkako bubisi. Nti n'oyambala ekyambalo ky'amazige ne bakudiployinga ng'ozze kubba kalulu. Naye nga babiseeko ekyambalo ky'amagye babiseewo emmamba. Mwe ne mutya. Abalamuzi mu ggwanga lya Uganda babbi okutandikira ku Winnie-Dolo. Winnie-Dolo yakyusakyusa eddaame lya Supiika Oulanyah. Winnie-Dolo ne Nobert banne nalabye Nobert Mawu yawasa muka munne n'amutwala. Omukyalo oyo yali ali mu maka gali agasoka. Bannaye ng'omukyalo oyo mulungi ng'ayina okugulu konna nazzeemu omulabo omukazi alina okugulu.
ani yazinisaako akagundi akasigo ka muwogo twakafumitangamu akasubi ne tuzinisa bwe tuti kati ng'okasulika n'okola bw'oti akasubi ne kati entegula omukazi alina akagulu kamulinga akasubi kenye bannaye nalabye ate yayambadde mini ne ŋŋamba wamma ye makula yabibuuka kyava yambala mawu tuyambe mukazi otaddamu kwambala mini mawu tuyambe mini zirekere maama ebeni ate naye tazambala naye waakiriya azambale mini zirekere abantu abalina okugulu bannange mawu mukazi waave mu bintu by'abalungi bannaye mawu omukazi walekerawo tukunamira bannaye omukazi yazze n'otugulu tulinganga situro eno waggulu alinga kawenja eno waggulu munene bwati alinga sali musale otugulu ayina twabbula yani wayiti wawawawa natunulidde mukama ne ŋŋamba mukama mawu n'ekitiibwa kyo kyonna ekya Constitution Affairs Minister nga mawu yeebwalabwala naye baneetera ekintu kibi kubba ng'okubba omuntu mawu yabba omukazi wa muno mawu najja nga bwanyiganyiga hakooti omukazi ali wali otugulu tetugenda bikkiriza abazadde baffe temugenda kusiruwala nga tubalaba mulekerawo okusiruwalira mu baana omusajja omuyivu mawu former guild president Makerere University n'otuleetera omukazi alina akagulu bwe olwaleero nvudde mu dipi nze mbadde mu dipi ya mawu leero ngivuddemu yeyo ngenzeeyo ntya obusiru buli mu constitutional minister oli omugole simugula sente ezo ze wamugula wama tugenze mu bayibuli yaffe mwe tubadde yobaga amafuta nago gavuddewo ate aganjiikidde naye bwe gukyukira mukama waffe ekyokubikkako kigibwawo 17 naye mukama waffe gwe mwoyo era awaba omwoyo gwa mukama waffe we waba eddembe yokaani ekyokubikkako Yesu wajja endagaano empya yajja nejjayo ekinyusi wali olimyeko ne mubeera nga mulima omu n'asaawa cuucu n'amusaawa busaayi bw'ati n'asaawako ak'okungulu n'agenda omulala n'ajja n'asigula ekikolo kyonna n'akijjayo eri emirandira n'akibba bw'ati n'akiteekaawo ne kikala cuucu oba omumazeewo oli eyamusaayeeko kungulu enkuba bw'etonnya nga cuucu addawo ng'amera Museveni asaawa cuucu bayibuli egambye Musa yasaawanga cuucu ekikolo ne kisigalayo ne babikkako Yesu bwe yajja n'asigulayo cuucu emirembe ne gidda mu bantu leero tukompeyalinga gavumenti ya Museveni neya NUP kati ffe abamu twafugibwako gavumenti ya Museveni nga akyaliwo twamulaba nga tannayenjebuka twaliko mu gavumenti ya NRM netufuga ate tuwereddwa n'omukisa okubeera mu gavumenti empya mu ndagaano empya ey'emirembe ey'ekisa ey'amazima n'obwenkanya kati mbuulira mmwe abakyali mu ndagaano eyo enkadde kyova olaba wano mugenda kugamba nti nno nnumbi waliwo enzikiriza ezikyali mu ndagaano enkadde era bwe banaakola byonna bulungi
oba banayingira eggulu naye bayibuli egamba nti akkiriza yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu ndowooza kye baba babuzaako infact kye baba babuzaako naye okay bwe banaakwata bulungi ebintu byabwe ebyo ebyamateeka mubikwate naye simanyi oba mubituukiriza mu mateeka mwe mwali okukwata sabbiiti olwaleero mukwata sabbiiti naye temugituusa kubanga oyinza okusanga Museveni side nga ku sabbiiti avudde eruweero n'agenda n'abuulira ekireka naye ku sabbiiti etteeka lya sabbiiti erikwata sabbiiti ligamba bw'oba otambula otuuka mu kitundu nga wakasukirwa ejjinja ku sabbiiti you have to observe the sabbath of God bw'oba osazeewo okujja observinga naye otambula nga wakasukirwa ejjinja ku sabbiiti tokuma muliro emmere muba mwagifumbye lwakutaano ne mugirya ku lw'omukaaga lwonna gye mulya naye ate mwabakwata sabbiiti ate mukuma omuliro ne mufumba ku sabbiiti naye ate nga mugamba mwalemerayo mu ndagaano enkadde nga bwe nayogera bino ebintu mujja kugamba nnumbye ffe ne bw'otanaaba ogenda mu maaso ga Katonda n'osaba ng'oliko akalimiroko tonaabye nkugambye ne bw'oba otambula ne bw'oba wonna w'obeera osobola ne bw'oba oli ku kyo ng'otudde bw'oti ku kyo oyinza okugamba naye Mukama Katonda bamazima ddala leero ng'ebintu si birungi naye ng'otudde ku kyo ffe tukkirizibwa kubanga ffe twayingira mu ndagaano ey'ekisa etukutulako obulombolombo n'obukwakkulizo n'obuwakatirwa obwo bwonna yeeno endagaano ya NUP empya kati abakyameggana n'omulembe gwa Museveni mumeggane nze mbasaasidde emirembe essanyu n'obwenkanya biri mu ndagaano mpya naye naawe ayagala okumeggana n'enkadde meggana nayo bw'oba ali Museveni side ng'ofumba emmere ku sabbiiti omenya sabbiiti kyokka ate nga wasigalayo mu ndagaano enkadde gy'oyagala ojje empya togigira sigamba nti endagaano enkadde tekola munkwate bulungi munkwate bulungi naye ate amendimenti eno nkugambe kati omusajja yatutte mmwanyi lwa amendimenti wamawulira tugambye endagaano zino zombi ziri mu kifaananyi ky'abantu endagaano enkadde bayibuli egireetedde mu kifaananyi kya Musa NRM endagaano empya Katonda agireetedde mu NUP n'omuntu Kyagulanyi Ssentamu mu politics fe wano tusoma bayibuli ndi politics kati gwe wenna gwe babbako ettaka gwe wenna gwe babbako ekikyo nga ku ttaka lya jjajjawo kuliko zaakeedi gw'ovuga booda oyagala obwenkanya yingira endagaano empya ova ku kiri ekibikkako bwe balina ekibikkako babikkako emmundu ne batubba endagaano empya esimulayo mwenna ne mwenkanankana mu maaso ga Katonda kansuubire nti bino ebintu bitegeerekese oba bitegeerekese nange simanyi Yokaana agamba bw'ati Yokaana 1:16 oyogera ng'atalina maanyi kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo kubanga amateeka galimu NRM ne Museveni naye amazima n'ekisa biri mu NUP ne Kyagulanyi tutambula tudda mu maaso tetudda mabega Friday temundeetera wano bizibu eyo enjiri tujja gyogera lulala eyo enjiri njagibuulira nga tuli mu kanisa ey'ebisenge naye ne kanisa eri opening katusome bino biri tujja bisoma katusome bino
ate aba Seventh Day mbogeddeko kubanga abakristo abo bakristo kati bali abalabe mungamba abafurayide mundeke eyo wali abasumba bange waliyo Sheikh Kiti ebyo tujja bisoma mu kiseera kyabyo tofaayo amateeka gajjira mu Museveni emirembe gijjira mu Kyagulanyi Yokaana essuulemu olunyiriri lwa 17 Mukama bawo omukisa webale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaze olw'ekigambo kye kitukuvu tukwebazeza Mukama olw'okubikkulirwa k'otuwanga buli lunaku mazima Mukama totujuzizza mu mwoyo ne mu mubiri otubeereddewo kimu kyokka Mukama enkyukakyuka gye tubanja ekyo kyo Mukama nkyukakyuka kyokka naye tukwebaza newankubadde tetunaba kutuuka eyo tukoze obulungi obutayogerekeka Mukama nsaba oyongere okubeerawo ku lwaffe Mukama abaana b'abantu balina okunyigirizibwa kungi n'ebizibu bingi n'okulemererwa bye tuyitamu bingi Mukama naye okusaba otusinkane otuyise bwe tutasobola kuyita ganya ekigambo kyo Mukama kibe kiramu munda muffe kikyuse obulamu bwaffe simulayo kiri kyonna nga Bayibuli bwegambye nti gwe bw'ojja osigulayo kiri tobikkako omuntu n'abeera riyo mu gavumenti ya Museveni oyogera ne minisita naye ng'oyogera na Mutemu Nabbanja yatugamba alina John Bosco Kibalama talinnyangako mu kooti naye abikkako ekyobwa minisita n'akulaga nti akiikirira n'eggwanga Uganda mu nsi mu summits ez'amaanyi naye ng'ewaka alina detention center gye yasibira John Bosco Kibalama Bayibuli egamba nti endagaano empya bwejja esigulayo nereeta amazima n'obwenkanya Mukama nkusaba ebigambo bino bikyuse obulamu bwaffe n'okutegeera kwaffe Mukama wakyali abantu abasibiddwa mu ndagaano ey'amateeka mu ndagaano ebikkirira mu ndagaano etali ya bwenkanya kyenva nkusaba Mukama otusinkane otukyuse otuwe eddembe eryaddala Bayibuli egamba wajja nti Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza Setaani ye Museveni Setaani ayambala omubiri gw'omuntu mu Uganda mu nsi Setaani yayambala mu mubiri gwa Museveni Setaani yayambala omubiri gw'Abanyarwanda Abanyarwanda Setaani yennyini awedde emirimu ebikolwa byabwe Setaani yennyini njagala omuntu ali mu abakola mu postmortem reports ng'omuntu afudde abakola postmortem mutubuulire n'Abanyarwanda balina emitima ng'abantu n'Omunyarwanda aba n'omutima kuba nze ndi musajja Muganda simanyi n'Abanyarwanda baba n'emitima aba n'omutima munda kugamba balina obuntu oba n'obuntu DNA yabwe eri ki balina emitima mu nnyama zaabwe omuntu bakola ebintu n'ogamba n'eddala Mukama Abanyarwanda balina n'akwata eddagala n'afuuyira kasooli wa munne yiika 10 kasooli ng'amaze n'okuweeka aleese empeke atandise okutonda empeke abasajja ne bamufuuyira naye Mukama Abanyarwanda nabo balina emitima munda balina omutima abeera n'omutima n'obwongo n'ekibumba simanyi Bayibuli etuwadde abantu babiri nga balina ebifaananyi Katonda Yesu yayambala omubiri nakkira mu muntu n'azaalibwa n'abeera omuntu ku mulembe gwa Adamu Setaani yayambala ekifaananyi ky'omusota ku mulembe gwaffe Setaani yayambala omubiri gwa Museveni Museveni Setaani yennyini Mukama sinkana abaana b'abantu ate era Mukama otuyamba otununule Setaani bamuwangula na kumulwanyisa Setaani bamuwangula na kigambo Yesu yamuwangula na kigambo na kumugoba
ate Setaani amanyi ebyawandiikibwa. Kyawandiikibwa nga buli omu ajuliza munne ekyawandiikibwa. Bwe yamala n'amugamba va wano genda e Rwanda. Setaani n'avaawo. Bwe batyo bwe balwanyisa Setaani. Naye mmwe Setaani baamala okukola ebintu mugamba bannange Setaani tuyambe. Kale Setaani abayambe. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda ayinza bye natusabye. Mukama wonya abanyigirizibwa n'abalumwa ababanjibwa n'abali mu kunyigirizibwa okw'enjawulo tusisinkane mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda ayinza bye natusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa kimu okw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna era abooluganda bonna lama kutuvaako emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katonda omulungi bwekisaabawo omukisa Mukama abanjagalire. Njagalayo YouTuber agenda atubuulize Pastor Ujingo atubuulire lwaki ekimu ky'ekkumi ekyokusimu kikola ng'ate Bayibuli y'okusimu mbi. Abalala batubuulize Bebe Cool atubuulire ekituufu kye kitwagala kukimanya. Abatayagala Museveni be bakozesa Bobi Wine oba Museveni yakozesa Bobi Wine kati byombi abitaggulule atubuulire. Twagala tumanye we tugwa. Kakati olwokubiri bw'abanga ayogera ebigambo abisengejje musengejje ebigambo bye mwogera. Bayibuli egamba nti bajja tusalira omusango okusinziira ku bikolwa n'ebigambo bye twayogera. Wamasigadde ndi muweereza wammwe Asiimwe Bible and Politics. Tusinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. I sign out.